Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Alright, omulungi atwabwe tuyingiddewo ne program weewunyisa omwagalwa surprise your loved one mwena abalungi abatwegasekera nga mulindiridde obwedda mugamba bannange shifa akapya kaliwa shifa ayingiddewo n'akapya ate nga mbajjukiza nti amannya nakawombe shifa hope gwe andaba wonna wondabidde nkutumiddeko bambi. Thanks for watching, mwebale kutwagala, mwebale tukkiririzaamu, thanks for sharing, thanks for commenting, thanks for the love. Tuzze munnange twatambudde dda tuli mu katundu bakayita Ntenjeru tulese surprise eri Nazaala era nga yatutumye mwana muwala Stella nga bwe twabaga nti surprise na tuzikola mubaamu akanyomero nti tulese surprise erimu apology, tulese surprise erimu love, I love you, tulese surprise erimu I'm sorry, you know. So katonda ko lwaleero Stella yajja n'angamba Shifa I want to surprise yandibadde nga mother-in-law konza nagane mu byonna nsaba kwetondera mother-in-law. I want to make peace with her. Konza mpulira nti Shifa banange bona agendayo ku mutima kijja kuntererera nnyo. Nangamba lwacha lumu omukyalo oyo mutabani we nanjagala, mutabani we yanjagala ne tudetingako akaseera. Bwe twadetingako akaseera nenfuna olubuto lwa mutabani we ningo omukyalo oyo bambi yannyaniriza nanjagala netubeerako nabeerako bulungi like yamulabako yaŋŋamba yamulabako yakyalako ewa Nazaala we nga bwe banaakutwala boyfriend n'akulaga nti maama wange we banzaala. So naddayo mu bibye ne badeetinga kati omuwala as time went on yatuuka ekiseera ng'ali lubuto. Stella bwe yafuna olubuto mbabuulidde Stella yali yakyalako ewa Nazaala we omulundi gumu. Kati Stella yalinayo ate boyfriend we omulala somewhere else nga boyfriend we omulala yagenda bweru. Oba story mugifuna mbagambye Stella yafuna omusajja boyfriend bwe yafuna boyfriend n'amutwalako omulundi gumu ewa Nazaala. Nazaala n'amwaniriza bulungi nti yali mukyala mulungi wa kisa. Kati Stella n'atuuka ne babeera n'oyo boyfriend. Bwe yatuuka ekiseera Stella ate yalina boyfriend we eyamala n'amunoonya nga bonaaba ne boyfriend nga boyfriend oyo mwabeerako mwenna mu kusoma nga bino bonaaba ne boyfriend nga musoma boyfriend n'agenda ebweru. Boyfriend bwe yagenda ebweru n'afuna ku ssente laba bwajja n'anoonya Stella ku social media n'abuuza abantu bannange ani andabira ku Stella twaluzinga contact ne Stella. Kati boyfriend yagenda ebweru oba America oba yangambye Canada nga beebulako mu kusoma. Kati Stella atuuka bimusobera alaba ayina ono omulenzi we gw'alina naye olubuto ayagala nnyo Stella naye mbumba omulenzi nga baavu nnyo ekisembayo. Kati ate n'omulenzi nga mwavu ng'ali mu bino true love. Kati ate Stella ng'ate n'oli boyfriend we naye nga ye gwe yali ayagala nga beebulako boyfriend amuzzeemu bakyatinga ku ssimu amulaga amwagala ng'amukubira na video call naye nga bamukubira video call amulaga mpaka wano teyamulaga byeno kulaba nti ali lubuto. Video call yawanikanga waggulu ne boogera bati teyalaga mulenzi ono w'ebweru nti ali lubuto. Omulenzi n'amugamba nti Stella njagala ojjo nkyalire tukole ku mpapula. Stella n'asooka yeebuzaabuza nti enja kujja tusooke tukwatagane twemanye biki. Kati Stella yabeerawo ng'ali confused ng'ayina ono taata w'omwana taata lubuto ampa reason ye nti taata lubuto yali mwavu nnyo, he was too poor nga talina kyasobola vaako ng'ali mu byalaavu naye nga ne future gye balaga tagiraba kyokka ng'obudde obwo alina omwana tadde mabega olubuto lukulu. Kati yasigala abuzaabuza omusajja w'ono w'ebweru ate ng'abuzaabuza n'ono taata lubuto ng'amubuzaabuza nja kujja mukwano biki ne baddamu ne bazimba laavu ono w'ebweru bane oba muntegeera mubitegeera ono w'ebweru ng'amuweereza ne kasente naye nga tabuulira w'ebweru nti ndi lubuto. Kati nono gwalina Uganda nga naye tamubuulira nti boyfriend wange gwenjagala gwe nayagalako nga tusoma anneetaaga sina kindi ayagala ŋŋende ayagala kutandika kunkolera ku mpapula ŋŋende mukyalire ate sina kindi gwenjagalira ddala ku mutima
ngalayina bwa mwatulia nti gwe mbadde naawe lwambeera naye oli waabazze ngenda n'oli kati Stella yakola decision gyatuuse okwejjusa kati mpaka tutuma tuleeteka surprise kano ebirabo mwe ebiri emabega wano wonna naye katusookeyo n'ekimuli kino mbagambye tuli Ntenjeru kati Stella kye yakola muwulire wano Stella kye yakola olubuto bwe lwakula n'atuuka ozzaala bw'ati olwazaala omwana ng'omwana muwere Stella yakwata ka bebi akawere n'alimba omusajja ono taata lubuto nti bannange ngenda kugendako eyo nyina gye ntwala omwana abe waffe bamulabe bwe yamugamba nyina gye ntwala omwana abe waffe bamulabe teyagendayo yajja mpaka ewaka w'ab'omulenzi n'ateeka omwana ku mulyango wannazaala kati nga ne musajja watundoza yamutunuulira obanga teyeesobola oba lwaki teyamulekera taata we n'atuuka n'amuleeta ye kennyini kati se yaleeta bebi mpaka ku mulyango gwa Nazaala n'asuula awo omwana munfuna mumpulira mubitegedde ebyabaawo kati bwe batyo kati Stella omutima gumuluma since then bamukatinga off contact bamutya nnyo omutima gwe yalina akaana kawere ebbujje bwe kati ka banga ttono kati Stella munange bwe yasuulayo omwana kireka ekyaddako she relocated yes yanyumiriza mbu yali afunye akazigo we yeewogoma akamukwano gwe ng'ono taata lubuto tamanyiyo n'essimu n'agikyusa n'afuna ennamba empya n'agiwa ono omulenzi w'omu Amerika oba Amerika yaŋambye Canada Amerika ngenda checkinga so n'amuwa contact n'amuga essimu eri erimu obuzibu ndi kweyo ne batandika obulamu n'ayogera n'oli omulenzi we ne boogeranga video call kiro misana nga bwe yejjanja baatereere omusajja n'atandika ku process y'okukola ku mpapula Stella n'abeerawo mu Uganda okumala omwaka n'emyezi nga giijo nga bakola ku paperwork nga yeekwese nga teyeebuuza omwana ali kuki nga n'oli omusajja tamuwuliza ate oli omusajja ali tamanyi nnyo byaba Stella waabwe beesanga nga bwe mwesanga ngeri omusajja talina ssente nnyo nti akyale ewammwe nti omulaga abantu be beeyagala bino mubimanyi ebyalaavu y'okwesanga ku kibuga nga buli omu alina gy'ava kati munsabire byebigere bino Stella ayagala kumakinga peace Stella tamanyi mwana we afaanana atya obudde buno tamanyi naye ngeri ebbanga alimanyi omwana bwe yenkana naye tamanyiddeeko ddala mutabani we exactly bwafa kwegamba omutima gumuluma yeebuuza oba munene oba mutono oba mweru oba chocolate oba nga bwe weebuuza ebintu bwe bityo yeebuuza omutima gumuluma omwana wange asoma bamulabirira batya gyali omwana mulamu oba yafa ekyo kisinga n'omulumya omutwe omwana yafa oba mulamu kati atutumye surprise munansonyiwa okwogera ennyo naye njagala mubitegeere kuba kino kyekiridinga ku kiddako atutumye surprise nga yagala kumakinga peace ne family eno si kugamba nti ayagala kuddira musajja ayagala kumakinga peace nabo awulize omwana we nangamba shifa bw'aba omwana gyali mulamu akafaananyi bambi nkubira kafaananyi waakiri nkalabeko bannange ekirungi leero nambuulidde amazima muntuma agamba bugambi eno surprise ng'ennazaala takubuulira kiriyo nambuulidde byankwasizaamu ennaku obulumi obwo the pain she has agamba nabireeta kwegabwe neetunuulira ndaba ndi sitaani mbeddewo ebbanga lyonna in life tamanyi oba omwana we yamusuula ku mulyango mbu yamusuulawo 12 nga bukya yajja bw'ati abaamuleeta n'adropping omwana ne bamutwala n'amuteeka ku mulyango gwa Nazaala. That's what happened. So katugende wali Nazaala nabagambira twatuuse dda ku kitundu okusinziira nembuuliriza naye lwakuba Stella ate bwe yaleka omwana gy'abadde asuubira bwe natuuseeyo nembuuza mukadde gye badda nga just same area yemu naye bakyusa just ne bafuna ewantu ewala bateeka akayumba kaabwe but in the same area ne bandagirira ebiseera ebisinga seetaaga ku revealinga sources zange kubanga osobola okubuuza omuntu tulina surprise emu abatulagirira omuntu ate tebyaggwanga babasibye batulagirira omuntu nti munejangu tukuyambeko shifoofu n'omuntu oli yamaliriza abasibye ng'agamba mu abandagiridde gyendi so kati kyagala nnyo ku revealinga sources but bwe yandagiridde Stella gye yadde asuubira ekitundu ekyo
they shifted. Ne tunoonyereza ne tuketta ne tumanya we badda. So come with me nga tugenda eri Nazaala omulungi bannange. Kwegamba gyali tamanyi na kumanya nti Nazaala abadde yeebuuza oba omukadde oyo akyaliyo omulamu oba yava mu bulamu bw'ensi kubanga yaŋŋamba it's like yaŋŋambye 5 years 7 5 years oba yaŋŋambye emyaka 5 oba 7 around there 6 myaka aba 6 yatugaye 6 emyaka nga 6 yaŋŋambye between 6-7 we batyo kubanga mbu bwe yamala ozaala omwana yabeerawo like omwaka mulamba n'omwezi n'emyezi nga gijo nga bakola ku bya paperwork ayitemu atambule nga bwe yeetereza ng'omuntu nakawere jjuke yali nakawere ng'afiirawo omusajja obutamanya nti yazaala era mbu bwe yatuuka teyabinyegako omusajja we teyasiteera teyanyegako omusajja mbw ate nazaalayo omwana eyo ne mmusuula olw'okuba wanzirira mu bulamu kati obudde buno bimulumiriza takyayagala mmanya yatuuse n'okugamba ono omusajja gwe nnafuna oba nkyawe so Nazaala mu kunoonyereza nakitegedde omukadde waali mulamu akyaliwo bambi mukama akyamukuumye kyemuyita nti enkuyegezi kyamukubira enduulu n'omwana ye saabibuuza bya mwana jjukira ab'oku kitundu baba tebamanyi nnyo bya mwana ate mukadde yavaayo n'ashiftinga to another place we tumusanze olunaku olwaleero tulina atukulembeddemu n'atulagayo naye ng'awo wennyini nga ngenda osisinkana mukadde era wendi just ebigere bitono mutuukeko mbajjukiza nti Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel Sabala Road beekwate bebakafulu nkiddamu bebakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe mukwano ate era bebakafulu b'okukwata videography ku mikolo gyonna beekwate togenda kwejjusa bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busabala Road babayise Hypex Studios ku mikolo gyonna gwe wonna weyagalya okuba ebifaananyi oba photoshoot oba bya mukolo oba just oyagalayo photoshoot yo ya birthday oba oli lubuto oyagala photoshoot before giving birth oba oyina photoshoot oyagala family photoshoot kyonna kyoyagala weekwate Hypex Studios obasanga ku 0789 343802 oba n'obasanga ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios mukwano ngoberera ate nga gwe yeetaaze services from Hosh Fashions oba nga weetaaze okulanga naffe ng'oyagala brand yo tugyongereko oba nga weetaaze okukola surprise yonna tuli ku 0702 56 21 57 Hosh Fashions balina gown gomesi mishanana engoye nyingi nnyo ddala ezikola mikolo both party wear and casual wear so come with me tugende ewa mukadde so katutuukeyo eri Nazaala wa Steera tutuukeyo bambi tumusabire ffe kye tusinga okwetaaga is peace abeeno baliwa Hello, oli otya boy? Oli bulungi? Bannange, noonyaako ku mukadde wa wano. Waali? Ali luddawa. Afumba. Afumba. Abagenyi bavudde wanze. Kale mukadde. Eradde mukadde. Sibeta nno jazi. Gyebaleko. Kale. Nandituulidde nno ddala wano wooli. Akafo kannyumidde. Lwaki ate mukadde? Ndaba bagenyi ate badde nsanyuse ne ndaba abakamera. Tontunuza bikamera byo. Mukadde. Nvira munvire. Badde nsanyuse nti nfunye bagenyi babbeeyi ate kamera. Abagenyi babbeeyi beffe. Nze saagala munvire n'okunvira. Tontunuza ne bikamera byo. Musooke mujjeko Nedda saagala. Mukadde kambagambe basooke babijjeko bikamera babijjeeko mukadde. Babijjeeko. Totya tunyumyemu njadde nno njatuula wano wooli wane wennyini Semanda muzukulu Semanda Semanda olinayo akakeeka ntuuleko wanne jjajja bannaye tunyumyeko muleetedde ku birabo bali tebazzaako bikamera tunyumyemu wane eno bannange naye ng'oli bulungi bane ndese ku birabo bya Christmas
ate lekako kakeeka akalabikako ate tuli banaku jajja nedda tofaayo kantuule kano aleeta ne kano kalabikako nze kammala sanso okulaba kale jajja ye kati tunyumye bulungi ab'ebikamera kasita babijjeeko babeere eyo bbali kati just akutte akutte like atunuzza mu nze nzekka eradde jajja bulungi mukadde oli otya bannanga akakuba katonya nammwe enkalabe eno tuli wano naolaba mbeera gye tulimu eno ekyo semanda bale kundeetera bannaye kakeeka wentuula oli otya boy weeyagala mukadde gyebaleko kale mama naawe bale kale akakuba nkulengera ofumba ki nfumba bisunsa byange bisunsa nengera kijanjaalo ndetiddeko etu etundireese naye nga munnange kankweyanjulire kakati nze yenze shifa omuntu antuma nagamba genda onoonye anti omuntu akutuma nagamba genda onoonye omuntu wange omukolere surprise erinnya ngenda digamba naye gwe tolinayo gwe gwosuubira mu bantu beeyo abakwagala ennyo kuba omuntu akolera ekintu kino ng'akwagala nnyo kati gwe tolinayo omuntu weeyo gwosuubira akwagala ennyo kateeke kano wano tunyumye bulungi gwani gwosuubira kuba nange omuntu yaŋŋambye nsooke enkubuuza oteebe surprise gyevudde ebirabo nyina n'ebirala awo mu mmotoka serina tolina gwosuubira mukadde serina mu bantu abakwagala tunulamu awo mu bantu abatera okukumba okumpi abakwagala ennyo mubalirwana oba mubalirwana simanyi oba mu baana bo oba muki abaana bange tebalina busobozi mama tebalina tebalina bambi tebasobola kukola bino tebasobola kukola ebyo tebasobola bambi kati mukadde nkubeko ku ssimu tulabe muntu ki nkube kuba kale kankube essimu tulabe ani yantumye ajja tubuulira amannya ge kuba nange sigamanyi bulungi naye we naamukubira otidde totya mukadde tobeerako halo gyebaleko mukwano kale bantu nawe gyebale kale ndi wano ne mukadde naye mbutuufu tayinza kuteeba ani yantumye otuuseeyo olabyewo ntuuseeyo naye maama anti eri naggambye baasengukayo gwe gye wabadde osuubira gye waŋŋambye bannaaye obwedda ndi wano omutima gunkuba nga mmanyi wagenda kukubula ne bannaaye tolemererwa bannaye weebale nnyo weebalire ddala kale nafunye omuntu ku kitundu ng'amanyi mukadde nandagulira mbu wali baafunamu bambi obuzibuzi bwe baali babeera ne bafunamu enkaayana kati nkakasizza kituufu abantu kye bagamba nti tolemererwa kituufu tolemererwa bambi weebale mpulira essanyu kati ye maama osanze ali atya yafunamu just bino tetunabinyumya naye okusinziira ku bandeese wano baŋŋambye ku ttaka we yali abeerawo baafunamu obuzibu oba akapoloti biki ne bamugobawo kale ebyo bimujja binyumya naye tannamanya omutegedde eddoboozi tonnamumanya tasobola kunzijukira okay kaakati mubuulire gwani nze Siteera Siteera wawa Siteera mukadde munnyonnyole bulungi ye takutegedde maama nze mukamwana wo Siteera maama wa Ssemanda nze sikumanyi era nviiraako ddala sikumanyi
nviirako ddala owansuulira omwana mulyango ne mbonabona nali mu nnimiro mbu mama Semanda nviira n'okunviira tomanyirira nga mbonyebonye ne Semanda ntegedde nakola ensobi mbonyebonye n'omwana ng'ogamba oyagala Semanda sikwagalirako ddala era sikumanyi mukadde mwogere yoge sisobola mumuwa mwana ono nkuziza omwana wange mbw'oyagala mwana leero Semanda atuuse kunkimira amazzi sisobola mwagala bya bwerere bannaye tompulira network anti gye twazze mu kyalo mukadde ona akubye essimu ona yatutumya nti omutegedde bulungi simutegeera yakunyiiza sisobola kuba mwana yamunsuulira ku mulyango sisobola mumuwa omwana wange sisobola sisobola mumuwa omwana wange kati ye kitange ye mange yakola ki buli kimu anti olaba namuwa ne bizinesi bantu baagala biwedde kakati wano omwana waatudde kiki obucupa bulimu ki namuwa ne bizinesi bulimu kikiri kya mafuta wayitawo abagula amafuta bannaye kati mukadde abadde tantumye mbuno ntwala omwana naye antumye mwogeremu twogere biki njogera n'omuntu gwe simanyi mwana namusanga ku mulyango nze simumanyi nga tayaga mwana oba nange nga mbonyebonye n'omwana wange nimyelejaleja nti era ondaba nkulaba mukadde noonya mata sobola mumuwa sisobola mumuwa era oba omumanyi nze simumanyi genda omugambe mukadde aganidde omwana simumanyi be babbi ababba abaana b'abantu kati mukadde si bebo ababbi bebo kituufu sisobola mumuwa mukadde sooka onnyumize yasuula omwana ku mulyango nali nnina mu nnimiro kati mukadde omwana ono asobola okugenda n'asuubula amafuta ago n'omutuma n'akwata akadomola n'agenda n'agaleeta nakugambye dda nti siraba oyo yeki yantegerera yasuubula yalenga n'atandika mulimu gwe nze sikyalaba oyo ye kalabalaba wange maama wange tabukira bwerere yaleka omwana nga wa wiiki kati omwana ali mu myaka 10 kyokka nze yannimbye emyaka mbu giringa 6 ono omwana yatidde ng'amanyi nja mugamba nti emyaka 10 gyonna obadde okola ki alaba yayi talina walaga yatandisa ngamba nti emyaka yasose ga myaka giringa awo 6 7 8 oyo nazonto maama oyo zonto nawe tunula oyinza ogamba nti nimba tunula omwana wa myaka 6 kati oli wa myaka meka kali kenengerere wa myaka meka kali ka 6 sisobola oba nkukubire n'endulu onvire sina buzibu nze mukadde Semanda oyina emyaka emeka oyina 10 osoma class ki P4 bambi we bali kusoma oza mwana muwere wiki emu kati asoma kyakumeka mwaka gujja agenda meka nga ngaba mwana oyo mba ndizonto ntegera omwana atuse amanya bulumi bwe muyi sisobola nkugambye mukadde wange sisobola n'omukazi oyo oba njogere ki oba ndeke ki maama toyina bw'omunyumiza myaka 10 n'omuzzayo okuva ku lunaku olwasooka ng'omulonda sisobola nkugambye mukazi sisobola maama wange nebemukola gye mwali mubeera gye yamusuula mwasenguka twasenguka kati ye yamusuula n'eri twali mu kyalo kye bayita gundi kawolokota kati wano kyalo kino bakiyita budooda ntenjeru naye ngo sijja kulimba mukadde wange ate tombuuza nabyo nkukube n'oluyi
olabika oli musindike jendi tulwane muko nawe nze sibimanyi tobimanyi bintu by'otomanyi oyinza otakubuuliriza n'otuuka paka gye tuli muleke mukadde nze sibimanyi oba tobimanyi nze sijja kukkiriza semanda tava wano ate mwana oyo bw'abula nnyabo bw'abula mwana oyo bw'abula kangende ne wa Chaimani ne reporting tagenda bula mukadde n'abatuuze baabo balabye bali oli awandika namba ya mmotoka mzee je bali ali kuwandika namba ya wandika wama mwana ono semanda bw'abula mu wiiki emu yakajalabike tokubanduulu abantu baba batandise ate bw'oba ombuuza bibuuzo tunyumya biki tonjijukiza naku yange ku mwana oyo nga mbonye n'omwana oyo kyova oli namugjeeko ne ku ssimu musose kuntangaza bifana bifirimu byammwe munoonya ki nze ate teyambuulidde banange bulijjo banyumiza bunyumiza nti eryo bawendule ku nsi naye yeggwe yeggwe maama yeggwe mbadde nsanyuse nti nfunye bagenyi leero babbeeyinde bulungi naye oli muwendule sigenda kuddamu nnyega ku byoli nange ntegedde mubi abadde teyanyinyonnyodde bubiibwe kati bwenzirayo mugambe ki mugambe mukadde mukambwe asinga n'enjuki tasobola tasobola kuddamu kale sisobola anyamba ki ombuyo omwana bizze ebbali mwigwe naye ne muba ba mukwano mpola ne mujja nga munyumya sisobola ndi munyiivu sisobola kati mweguyaho ki wansuulidde omwana oyo mukazi namutemu kale mukadde nsaba okkiriza obulabo bwe yantisse okukuleetera waliwo n'ebirala ebiri mu mmotoka bulijjo ndya bibye genda n'ebintu situkano ye banange mukadde munsooke mumpe awo omulawo situka bulijjo ndya bibye bulijjo yampa byokulya kati nomvira genda genda n'ebintu byo sirina kyenegomba namanyirira kulima lejaleja nesemanda wange kale munvire ali mukadde naye sonyi waffe abazze nga tetumanyi nze nzize simanyi byaliwo nkusaba onsonyiwe ndi mukambwe nyabo ndi mukambwe gyoli naye ate oli mukyala mulungi kubanga bambi ompadde obudde bo n'ompuliriza nkuwadde naye boba ojja wange wano lulala jangu n'emboozi ntuufu ndala naye toleeta mboozi y'omwana ekyezo nzikiriza okudda olulala boba okomawo tewali buzibu era singa obadde oze nga tunyumya mboozi ntuufu nti maama atusanise okulaba biki nenkusanyukira sikusanyukidde sosa kusanyukira naye olukoonye kwono olukoonye ku mwana naye lulala boba odda komawo nga soogera kwani ng'otoyogera ku semanda naye ku semanda tutabuka era genda omugambe toli mukazi mubi nnyo ankwatidde n'omuggo ate oyagala nkuwayi ndi mukazi wa koboko ndi mukambwa nti ondaba ndi mubi naawe singa obadde togize mbadde nkulya buli nenze tukwataganye bulungi babagwe sirina buzibu naawe kale kiteeza tatawaana kwesitula ku jjambo azze kubalabako tadaaga sobola sisobola tatawaana mugambe nti ebyomwana byerabire abyerabire omwana wuno omulaba anyirira talinayo mwana taddamu kulowooza nti eno alinayo omwana talina mwana eno talina ate bambi okakuziza bulungi naye mulabe tuli malejaleja webale nesemanda wange tuli malejaleja tuoba lwe tunyweddeko buugi oba temuli sukaali katonda n'atuyamba katonda amanyi banakuno katonda amanyi banaku osaaga
kati mukadde oli tumujje mu mbooze mumujje naye mbadde nsaba obulabo buno obukkirizo sisabola bulijjo mbeera ne bibye okitwale nti nze mukwano gw'omupyanza sipozi ng'onjagaliza nze nga nze mukwano abo bagwonjagaliza naye mbusiteera wamu oyo tabiriimu oyo saagala oyo tabiriimu bagwonjagaliza kale nze mukadde nze nzikiriza nze kati kitwale nti nze ofunye mukwano gwo naye ate ojja kutuuka eyo gambe nti ki oli mukadde ali bubi talinako kwambala naye ffe tumuyambye biki ate nga ŋŋamba ani mukadde ayi abantu bali bammere si bangu ojja kutuuka eyo olokompoka eyo odde kunze era tusanze kakazi kali kasiwukasiwuka tekalina byayambala saagala jangu lulala ng'ondeetira bwemba nkomyewo olulala lulala bindetire naye si bya mwana nti oyise nkoonakona kati mukadde bwenzirayo n'ebirabo bino n'enkomawo nkeera tewali buzibu nga sizze byakukubira oli ssimu si bya mwana ngoze kululwa nti kangende ndabe maama wange ali eyo tujja kuba bamirembe naye leero luno oba mubadde muze nti ampe ebintu ebyo mbu muli nsanyuke nange nina ebiziina byenyambala tondaba wano genda omugambe abadde yakava mu nimiro naye alabiridde ki omwana gyali mulamu mwaka mulala katonda nga njagadde nga nkyali ku nsi mulisiŋŋana nga ne piki mugulidde tonzanyisa nange nkola osaaga nga piki emuleeterayo nja kusooka kumugulira kano katonotono simanyi kabukadde bubiri anonerengamu byamaguzi bye lwakuba nze siraba era bwe batugenda mu kanisa nkwata muki nga oyo leero mbw ayagala omwana bifu tamanyi ssanyu lya semanda awomerwaki azannya ne baani ate mwana mugonvu alina mpisa tamanyi ku kale njogere biki ndeke ki byonna obyogedde bambi kasajja kattu semanda gyondetire mazzi nyweko taata tambula ng'omuganda ng'omwana muyigirize mukadde atambule ng'omwana mukazi mufu mukadde oyagadde tulumya mukadde ayongedde okulumya naye mukadde bannange nga nfulumiza sente nga nnimye elejaleja anti omulaba aluddeyo oyo mukazi abiveeko mu ddakiika nga yakuleetedde dde amazzi ono ye mutima gwange era bwe nva mu nnimiro nga sinaalaba semanda sirya mmere olumu mugenda mwenna mu nnimiro nkozi ate aba alina osigala ku bizinensi banange okutema bikata sikyatema semanda ono mulabirawo nti mwana muto naye semanda akola era afiiriddwa oyo mukazi yazaala semanda yafiirwa osobola kuddira oyo mukazi olwo katonda yanyamba n'atamusuula mu kasasiro wabula bannange yanyamba katonda yayamba n'amuleeta yanyamba n'atamusuula mu kasasiro n'amunsuulira mukama yeebale mwebaza mu lwekyo ekyo kyokka weebuuza abakubanga mutabani we teyamuleetako wuwo osanga abakuba ntamanyi wuwo yandimusudde oba wuwa ate nazaala abaana batono naye wafuna semanda nina abaana balenzi omu yekka taata wa semanda baana batono semanda yewo kati ono mwana wange mugalanda era ono mugalanda wange semanda ye bali kubeera mwana mulungi we bali kulabirira jjajja kati ate wano bebbwa walijjeewa wano eno wano ndowooza abadde atwala mbuzi nyabona mugulira n'embuzi alunda semanda si wa muzanyo namugulira n'embuzi banga lya myaka 3 ng'alina ente osanga aba alina ente ne piki eri gyoga njagula bambi we bali kukola totulabira wano mu bitosi naffe tulina bwongo kituufu we bali kuba mukozi we bali kupalapala bakiyita batya
kukakalukana. Tukola ne Semanda wange tukola. Wabula ye yesonyiwe Semanda. Genda mugambe amwesonyiwe. Gwamanyi byayiseemu. Ne bwengenda ku mikolo oba bampaddeyo kacere wakirindekerera lubuto lwange nendetera Semanda wange. No parkinga ko kamera. Nendetera Semanda. Fe tuli banaku. Tetulina ketulina. Era sonsa liri ku kyoto liriri. Naye Mukama yamanyi wakuumira abantu be. Era tamanyi Semanda akuzaalya ati. Alwadde sirina kasente nga musitula tulina eddwaliro Bukamba lya gavumenti nga bajanjaba Katonda naye nankwatira. Genda mugambe azaale baana eyo naye ono amuveeko amwerabire baba yagala olaba olutalo. Era singa abadde nakubanga oze bulungi osose kunkola bwenti naye singa obadde oze bulungi nti oze ku Semanda singa nakugobye dda enzize ennyumya birala. Osose kumpita koona nonkola bwenti naye singa oyatudde mu lwatu nze nsaba nfuuke mukwano gwange ate ngana kugwe kululwo naye si kulwa nti oli muguya oli muyita muguya si muyita ki maama muyita muguya naye bw'oba gw'oyagala kufuka mukwano gwange tewali buzibu. Ngena fuka mukwano go era ngena kutwala enamba yo. Namba yange ya simu. Wanga nasookedde oli gy'amanyi gye yaleka omwana. Be batulagiridde eno. Ku kyalo nga babamanyi. Be batulagiridde nti wadde eno. Kati nze nsigaze enamba yo. Enamba yange. Tukwatagana. Enamba kwe nninza okufunira. Bw'oba tolina simu osobola n'okumpa oba eya neighbor. Ng'olulala bwe manzi gy'okukyala mala kukubira kasimu siggwa bugwe bwenti. Tofuna enamba gy'onampa. Kambuuzeko bano. Abaaye. Mulinayo ko simu abanange mumpeko namba ngwe maama ono. Ojja kufuna. Temulina simu? Ojja kufuna mukadde naye tusa. Kubanze nkugambye nze siraba. Kati simu ngule yaki. Mukadde. Siraba Semanda. Ate Semanda sagala mumanyirize ki? Semanda yalina amaaso. Semanda yalina amaaso gange. Nze siraba. Nja kufuna kasitanda byewobeera. Omanyi wembeera. Ekitegeeza bwe nabeera nkwagala nvuge buvuzi nzije. Teri bya simu. Nane mukadde mugezi ategedde nti enamba ajja kugimpanji Westera amutawaanya. Ne mukadde. Ati wali nakugambye nti olabika oli mulabe wange oli sitaani. Nje wali buzibu mukadde nja kujja kasito nzikiriza okujja nkukyali. Omanyi ne waka ndi ku luguudo. Ne baneiba sebo bali mu lukwe bagambye tetuyina masimu. Anti banda banga mbona n'omwana oyo. Nabona. Stole bagimanyi. Semanda ono nkyamuweeka ku mugongo n'engozi nnina. Semanda nkyamuweeka. Bamulaba ng'okyamuweeka. Semanda muweeka. Ate bw'aba agize nga mugamba bbeere lino. Iwayonka kyobola ampita maama. Ampita maama tampitangako nti jajja. Kati Stella bannaye engezezzaako naye kye bayita okwokya wayokya. Emyaka 10 mingi. Emyaka 10. Naye gwe kankubuuze muwala kankubuuze osobola kikola kintu ekyo omwana wo gw'ositudde mu lubuto myezi 9 mba naye oba tunywedde mazzi ge tusuliridde oba tulidde munnyo ntoba naye kati ate wootayagalidde mwana wootalumiriddwa ku mwana kati oli omusajja gwoba oyagala ennyo baani kati oyo bulamu bwe emyaka 10 mingi kati oyo mukazi nkusese maama oyo mukazi kati bulamu bwe ayagala musajja kusinga omusajja gwe yagenda naye gwasinga kwagala gwamamirira amamirira omusajja kusinga omusayi ate kati atandise kwega olusi namugumbe tazadde simanye olusi tazadde na mwana eyo kati mutima gukola ki negomba abambaza abaana baabwe akagato akalungi akatishati akalungi nagamba kanondole bambi bifu
Semanda bama oba ayambala kunkumula oba ayambala ki mukama ali anukula akuze ali ambala amasuuti Katonda jali aja kwambala we muheredde business ye kituufu mukadde weebale kola weebale Semanda muteeka mmaanyi Semanda wa base wa muzanyo ali mu holidays ku myaka gino 10 alina business mwandigambye nti nyimba ku myaka 10 Semanda alina business ye yiyo nkugambye alina n'embuzi oli kuki alina n'embuzi alina embuzi n'ente agenda agula oli kuki Semanda mugagga si wa muzanyo Semanda sente ozisaawa zokola Oziteka munju. Semanda sente ozisa munju munju ewali banka togera empola babbi tebawulira banka ya Semanda weeri we bali muteeka mu mutima mukozi Semanda mwana mugogo n'amanya nti business eri yeeyi alina ogikwata obulungi bambi oba abadde agambye maama abantu jajja maama abantu abazze ekikola kiwaffe wano abadde abatiddemu nenze tandaze nti atidde Semanda abadde ayika yatulengedde dda wali ngamba mmotoka kuba esose neeyimirira nga sijja ndowooza kuba nengedde sitegedde nako nengedde nga atutunuulira ne ngamba nga nnoonya mbuuzaani wooli kuba yatulagiridde bulungi n'atugana ne zino essaawa oba ovuddeyo mu nnimiro kati munnange nze mine siri mulabe bwe mankukyaliddeko ndaba bulungi ate bw'oba oli mulabe wange tojja kunsobola nno ndi mwana wa Yesu osiiba busiibi ennaku nsiiba busiibi sirya naye gwe n'okyerabirako ku mubiri gwo osaaga ndi mwana wa Yesu siiba tewali kijja kuvaayo kuba sizze mu bubi nzize mu bulungi ate nze nkusabye tubere ba mukwano ennamba oginyimye nja kuvuga nzire wadde wala nnyo nja kujja naye mukadde mugezi kituufu Semanda yafuna mami omulungi omutuufu Katonda yakisalawo mukadde yasalawo nti gwalirira Semanda ate naye balikikkiriza n'oteeganya nkimanyi bwe baamukuleetera tekyali mu pulaani yo wali tokyetegekedde ndoza n'ogamba malako ntya n'omwana wampa omwana n'engenda asaawa eyo nasooka no n'enfumba buugi bwa muwogo nga sirina busobozi n'enyingira mu nju yange n'enfukamira n'ensaba Katonda wange nti Mukama gw'obireese bino nakikola ne mumala tewali kirema awali maaso Semanda yagalanga nnyo mami woono tomwerabiranga tomwerabiranga ne booliragawa mwagale nnyo mujjukirenga nti yabaawo munnaaye mu bubi nanywa buugi bwa Kyadda wiiki namba Kyadda ntandika kati leja Katonda bwaba yasalawo nti ojja kubaawo bambi nengamba Katonda nkuuma ndeke kufa soke nkuze omwana ono naye kati wano nebenfa ate sijja kufa kati atogenda kufa kati mukadde amala kuwasa Semanda amala kuwasa amala kuleetera mukomwana mbaga Amina ate njagala asome Mukama ngabirire asoma agende ayambala amasuuti yevuga paakinga ekyuma ngowo paakinze awo era nsaba mutonzi oyo nga webiremye nze Semanda afune bambi ajja funa kataata ayogera mpola kabwatuka Semanda kati buno obudde abaana abalala bali mu kuzannya mbalengera Semanda yatudde ku bizinensi ako kyobola banagaana kumugulira simu saagala simu wano waka business nange nebuza dda uli gwe naze naye mukwano gwange abuuza business ekola sente mmeka olunaku eyo business kale asuubula lita 10 y'amafuta mitwalo 5 kati baba atundwa kuba tegatambula nnyo tuli bangi kati baba atunze abagatunda bangi kale ayinza okutundira amafuta wiiki namba nafuna kati akadomola k5 bwoba okatunze konna nkaweddeyo ojjamu mmeka ajjamu 10 oluusi 8 magoba ge amagoba 8
Dewo ofunira akanaana. Katwa kitonzikiriza nze kino ekimuli n'enkiwa Semanda kiriko emitwalo 2. Semanda obudomo awo batasuubulamu ebinene 2. Bina anti lita 15. Kakati ekinene kya 10. Kitegeeza ebinene 2. Lita 10 ziba nnyo ebinene 2. Semanda tayenza kkiriza. Semanda okkiriza ddala? Okkiriza? Semanda okolotya? Okkiriza? Tasobola. Lwaki tokkiriza? Mama ajja kuyita eri. Mama yansuulawo. Mama yamusuulawo banaye tufudde omwana abimanyi bannange. Omwana emboozi agimanya agambye sikkiriza lwakuba mama yansuulawo. Bannange. Mwana mutendeke. Naye mukadde. Kyoba nze nyina obba mukwano gwo. Gwe kululwo. Kulwange mukadde. Naye si lwoli. Toli tumujje ne mu byaffe. Era saagala oli. Oli ave mu byaffe tabirina tetuddamu namwogerako. Nze nja kudda nga byaffe tubere ba mukwano. Nga byaffe jangu. Ye tetumuleeta na mu mboozi. Nze saagala era ngambye nti bw'oleeta mboozi eyo nkwata muggo nkugoba. Mukadde nako emiggo nze. Ate emiggo gy'obukulu giruma mukadde. Ndeka n'okundeka. Kati ku myaka gino mukadde onsabule. Kiba tekijja. Naye nga mukadde we balirabirira mwana. Mulabiride ate nkyamulabirira. Era ntandikwa. Gwolabe. Olabanga mbu wamujja wali naye ne wana era akwetaaga nnyo. Nkyamulabirira. Era okyaliwo Katonda alina ensonga ze lwaki akyalina okukuuma obubiri mu era tugenda kutandika kulima lubimbi lejjaleja tupatana ndimbirwa abantu ku kyalo ne tulima n'asoma. Bambi. N'asoma. Asoma. Bambi kataata mboma beera mwana muwulize. Nagambye ekimuli kyo maama takyagala kubanga ne maama yansuula. Stola agimanya ate kati ategeera. Kati maama ebyaffe biveemu nze mami wa Semanda ne Semanda waffe byaffe ye tabirimu. Ebyo byenjagala. Oyita Chemanda. Oyita Chemanda mujanye. Chemanda alina emikwano. Bannange mukadde. Abaana bato bamwaga. Era ono yamuzedda n'amuyita owedda. How are you baby? Baby. Chemanda bakwano bo bano. Bambi. Mukwano gw'abaana oyo. Mukadde nze nkwagadde ebirabo bingobezza. Naye kandabe lwe nadda singa nno nsobola okukomawo nga Christmas tennaba. Nenkwetera ku Christmas nganze. Wono kale. Mukadde kati mukadde olaba bino ebyono siteera tetubyagala. Naye nze nyinayo akasente kange mu nsawo okuva mu nsawo yange. Jasirete ensawo yange. Awo nsimya. Ngenda kajja mu nsawo yange ng'olaba. Nze nkakuwe bino tetubyagala. Ebyo sibyagala. Sibyagala bya simanya siteera waakako. Nze saagala. Tetwagala. Bw'oba gwe ofuuse mukwano gwange nkwagala. Nze naawe tuti. Kuba baba ogambe bya siteera. Kubanza yogedde ebigambo ebirungi ebinsanyusizza. Ate oyagala Katonda oli mukozi nnyo. Omwana wuuyo towamweganya lwaki mba sikwagala. Ate naye akubuulidde wiino. Ambuulidde wiino omukadde teri kamunyumidde nga mwana kubanga wiino yenna amuyina. Akugambye nti maama yansuula. Kati tolabaawo. Mukadde agambye nti tolaba. Olaba amanyi. Mukadde olaba ensawo yange bagireese olaba. Baleete naye ebyo sibyagala. Si kagomesi. Kaguleyo kanyama nkavudde mu nsawo yange. Bannaye ng'ate siinaamu. Nampeddemu. Ife byaffe mukadde. Ife babiri. Nze naawe. Kano ke mbadde nsigazzaamu. Kanyama kantu kagula kilo 2. Amange webale. Naye njakudda. Ojja kudda ku Ssekukulu nkulinze. Nkulinze ku Ssekukulu. Neyanziza mami. Awo no nja kuwahaga. Tuli bamu.
mukadde biriba bitutte byo biri sibyagala bigende ali mikyere biki ebyo bigende ezo mze byo sibyagala zekangene mpaka senja kuleetera nanzales kale ne yanziza mundye wana kamera kalungire semanda akakyere nja kugenda nonye sente we yanziza balira birira mwana mulabiridde babasuula ne webali anti olaba mbeera zaffe naye mulabiridde mulabiridde atalabika bulungi mwana oyo buli omu amwagala ku kyalo gomanyi okubanga omuntu alowooza nti omwana oba mu nsi talina ngambye ne bwe ngenda mu mbaga ne bwe ngenda wakiri kamere ke bampadde nga semanda ajjawa ku mutima gwange naye awina wiino yenna anayakubulire mukadde asanyusa nnyo okubanga omwana alina wiino nja kwongera lulala lw'olijja oliraba tujja kunyumya bulungi no twekubise n'ekifaananyi kati Stella kakirabe alaba byasubwa asubwa essanyu mwana ng'ayagalibwa banange oyo mukazi musiru oba izonto nange kyenneebuuza naye katugende mukadde kale tweyanziza bali kumpa budde naawe bale kundeetera akasente sabbuuni mbadde sirina kyokka mukadde aganye akasente omunyu tewali tubadde tuleese omunnyo mukadde ne sabbuuni ebyo nkugambye ebikwatagana ne maama wa semanda sibyagala njagala bibyo kuba ogambye ojja kuba mukwano gwange ngenda kuleeta ate ogenda kuneerabiza nnaku kuba bwe nja kubaala naku ngambe muwala wange ali kundetera bya sekukulu nga tebirimu siteere lyerinnya tulijjemu siryagala era singa obadde okyakonta nesiteerawo singa musekuzo gwafulumye edda nnyo naye alina we yandaba n'antuma kale naye asubiddwa asubwa essanyu lino asubwa essanyu ate wano wanyumira omutumye amazzi dakiikeemu nga naawe birabye mbirabyeko n'alaba kye yasubwa omulumizzaamu naawe mukadde mukadde nkwagadde nze nolaba nkusiibula sikusiibula nkwagadde kaneyongereyo kale mami kale tweyanza kano kabadde kakono ye mukadde mukama abankuumire ne semanda baayi ye oli ku bizinesi wedda nninda ndabe tufunayo kasitoma nkutundireko nga ebintu bigenda mpola tuli bangi kati bangi ababitunda naye kankwongere kale neyanza haaga mukadde webale nnyo kahaaga mukama abakuume manya nti ofunyeyo mukwano gw'omupya ye shifa nze shifa maze kiwedde kale mukadde baayi si bya maamawo bya shifa yatuwadde yes oli maama yatusuulawo oli simwagala era lulala boba odda todda n'embozi ya maama wa semanda nja kudda nambozi ndala todda n'embozi ya maama semanda tabirimu ebyaffe baayi amiina kale munange wano naayitawo kale mukadde sore mwana wange wobuwala ng'olabye mami ng'olabye olaba waffe wano temusobola bannange shifa nabaza bizibu gye batankubye emiggo ate ngudde ekigo nswadde ku kyalo omuntu omukulu oggwa nseeredde n'engwa naye kasita mukadde yetankubye emiggo ne bannange ebisooto nzenna emyala ngudde mwala naye nga kyenkoze simanyi oba mukitegedde nkimanyi wayinza era ovaayo abakritisayizinga Stella ye yakutumye atozze ku saidi ya mukadde nabagamba kyenasooka otegeera mu mulimo gwange ekyo nenkinyonnyoka nti leero ngenda kukola nkusanyulo njagale enkyo nkyawe ate wajja omupya ntegeera njagale ate omukadde abadde atambula nanga ndeke ate kwegatteko omulala that's how it's supposed to move kye bayita reality show in real life you will never know kikyogenda okumiitinga n'okusanga but all in all
kyengezezaako okukola ne mukadde kuno okusonyiwa is a process kyabalemu otegeera nali nsanzeeko era incident eyefaananyiriza bwetyo but nkimanyi era omuntu yenna nga amanye ensi bwetambula naki kyenkoze akitegedde ku mukadde okusonyiwa is a process tetugenda kugamba mukadde ate obamu neeffe twazze tuleese obulabo bwaffe sonyiwa she has pride ate pride ku muntu yenna akeera ne yeekolera oba afuna lwataano togenda muforcinga mbu nze ndeesa akakadde lwampa kakola kino you can't force anything kati siteera buno obaka bugenda eri ggwe ndabye nga gyenkoma okukuleka ku ssimu ngenda kukola more harm than good nesooka ntegeere mukadde gwenzigiridde osooka n'okizza ebbali n'osooka otegeera omuntu so I decided to first kugenda mu bulamu bwa mukadde nze mu befriending so bwe mala mu befriending tulabe kye tuzzaako siteera badde forcinga mukadde mugambe fe tuleese sukaali tuleese sabbuuni wadde tobiina byagale fe kati omwana kino kati omwana kamukwate obuvidiyo mbuwe siteera ayagala laba buvidiyo gudde ennaafu omwana ogenda mumulabako mweno vidiyo tumukutte but mbadde forcinga mukadde mbu olwokuba nasituse sonyiwa siina na budde bukoma weeno wala that's not how things work omuntu tebamuforcinga kusonyiwa ffenna twesanze mu incidents nyingi ne batugamba sorry ng'onoonya sorry gy'ogijja tolaba so okusonyiwa is a process let's trust the process mukadde good enough si mukyala mubi munyiivu mukambwe ne bwe yandibadde nze ne bwe yandibadde gwandaba but she's not a bad person so okusonyiwa is a process good enough anzikiriza naye mugezi musabye namba y'essimu mukadde ogola bayina essimu musabye namba y'essimu n'abuuza naga siina ssimu n'amaaso siraba naga semanda ge maaso gange n'abuuza ab'okukitundu badde bakuŋŋaanye nga balowooza waliwo obuzibu n'ababuuza mwe muyina essimu eyo bawandiise dda namba plate y'emmotoka mb'omwana waabulawo kibakunze era siteera tokubaako kirala kyokola kyonna kuba kibakunze ng'ojjukira myaka 14 wava mu bulamu bwabwe tebakulaba ate waŋŋambe n'okuŋŋamba myaka oba 6 oba 5 kumba omwana wuno omukulu 10 years now so mukadde tumuwa obudde okusonyiwa tebakikaka muntu it's a process just tukisabire katonda I know the pain you're going through kasita tulabye ne mukadde wabeera good enough we bali balamu mukadde mulamu omwana mulamu you know ebira tujja bitegeera mpola ebibuuzo bingi answer sofa tuyina ntono but the good thing we've seen the old woman and let's see how things move but otherwise abalabi baffe mbaagala nnyo mukadde anzikiriza bwe banze naye gwe omanyi omuntu akugaana ekimuli kiriko 20 twetise wano sukaali sabbuuni akakeeke blabla n'ekimuli mukadde seba asanyukidde emitwalo ena gye muwadde from my pocket from my bag asanyuse nnyo nampa ne hag naye bino agambye tabyagala ate n'ekyo yakiteekamu omwana ate era mutuufu yalina okiteekamu omwana lwa nsonga ayite tewamusiibula nti nja kudda wiiki ejja nja kudda after year kitegeeza ye alina okukuza omwana we ng'amubuulira amazima omwana akeera n'akubuuza ebibuuzo so she had to tell the child bakunsuulira nze maama nze jjajja nze aliwo so munzikirize mikwano mbasiibule ngudde ekigomwalo era mugenda kuseka era kati mugenda katambuza museke olw'okuba nseeredde munsekerere leero shifa agudde ekyo anti bwe nfunye ebizibu bwe munyumirwa nange omwala nagwo guswaza kati ngwiridde ki nejjaasi ebizibu lumu binkendereko bigendeko eri ggwe tonnafuna ku bizibu kyokka wano mu kufubutuka oyagala abalabi bafaani bange bagambe jaasi waliwo kulwa shifa akanyama we naye ebizibu osanga biwedde ku migo gyomba Silivia simanyi gye wabulira ne weekwasa obaddewo nombaka nga mmaze otuuka ku ttaka ebbina lyandinubuse mweraba obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano hope shifa nakawombe tusisinkane nate